Yes, live ku Projan Media TV tukwebaza yonna gy'osinziira okubanga okyagyeekuumiddeko. Naye eggulire lyaffe ery'olunaku olwaleero, poliisi ekutte abantu basatu ku by'okulumba omubaka w'e Kyaddondo East Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine. Akawungeezi k'olunaku olw'eggulo mu maka ge wali ku kyalo Magere ewampeewo mu disitulikiti y'e Wakiso. Abakwate kuliko Kawooya Hamza, Kidudu Emma ne Mugambe Jonathan nga balumbye Bobi Wine nga beetaaga emmere ng'omukulembeze waabwe. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga Kawooya ne banne agamba nti Kawooya ne banne bakoze effujjo mu kusaba emmere okutuusa poliisi lwe yabiyingiddemu ne banga yasobodde obbakwata. Enanga mu kwogera eri bannamawulire mu Kampala agambye nti bonna basatu bali ku poliisi y'e Kasangati oluvannyuma lw'okuba nti balumbye amaka g'omukulembeze oba ag'omukulu Honorable Kyagulanyi oba muyite Bobi Wine nga beekalakaasa nti baagala mmere engeri gye kiri nti ye mukulembeze waabwe. Naye poliisi yasobodde obbakwata era nga bali wali e Kasangati ku poliisi. Ekikolwa kino tukivumirira. Omukulembeze yagamba buli omu asigale ewaka, so ne Bobi Wine ali under the government naye yasobola osigala ewaka. Gwe omulumbe ewuwe oyagala mmere oba ate oleese buzibu. Live commentinga, sharinga, yonna gy'osinziira.